butereevu yenna gye musinzira okubeera nga te mugoberera Fahad Pro UG YouTube channel gye muliko. Njesooka mbayitondere wenkoledde audio eno oba amaloboozi gano waliwo engeri ya sound etali nnungi nnyo naye tujja kuba tugumiikiriza mpolampola. Ekisinga obukulu information oba obubaka bwenkuleetedde bujja kubeera nga bukutuukako obutereevu. Ensonga zenkuleetedde ensonga za Kabaka naye nga sinaba kubeera nga ate nkutwalayo eyo kamere nga ate mbatumirako abalabira mu ddungu awo mwebalenyo beddala okubeera nga ate mugoberera abalabira mu ggwanga Uganda ate n'abalabira side wali mu diaspora ensi ezo ez'abazungu ez'amalayo mwebalenyo beddala okubeera nga ate mugoberera likinga sharinga subscribe gwate nakubeera nga ate osubscribinga era nga bwe nakutegeeza mu ntandikwa ensonga z'entuuse nazo za Kabaka final obwakabaka buyina message gye busobodde okubeera nga ate buyisaawo era nga message eno gye buyisizaawo yeetaaga omuntu nga mugezi nnyo okusobola okubeera nga ate omanya ekituufu ekigenda mu maaso side eyo. Ku mukutu ogwa CBS FM bakedde kubeera nga ate bateekayo ekifaananyi ndowooza essaawa nga 6 emabega. Ekifaananyi kino nga bw'okyetegereza teri kifaananyi kyali kifulumye bwekiti nga entebe ya Kabaka eri awo nkalu naye ng'ebbali abambowa batudde ebbali n'ebbali naye nga ye Kabaka ye nga yeetaliiko. Ekyo nno kirina amakulu ag'enjawulo nga ffe abatera okubeera nga tusoma ebitabo kirina amakulu ag'enjawulo kye gategeeza. So bwe batyo obubaka bwe basobodde okubeera nga ate bateekawo awo entebe badde nkalu naye nga abambowa batudde wansi awo kitegeeza Kabaka taliiwo. Kabaka ekyamazima bwe bubaka obuli emabega w'ekifaananyi kino. Ngenda kubeera nga kuterawo videos endala awo oyongere kubeera nga ate olaba ki ekigenda mu maaso ewalala yonna yonna si ku nsonga za Kabaka. Abantu bakyayagala okubeera nga bamanya Kabaka era nga bikyali bya social media naye abantu bwe banaakeera okubeera nga balumba olubiri kijja kuba ate kidala nnyo. So kambatera obutami buno ate nkomaona amawulire amalala mangi nnyo temuvaawo. The Mengo Group, you cannot have two governments in one country. I need to say you're okay. Please, those things byemukayanya tebisoboka ebimu. Mwabaganda lwaki temubanja Kabaka? Kabaka mutandise musaba busabi nga abasaba enkoko mu hoteli twagala Kabaka. Obuganda babumazeemu amaanyi osanga na bino ebirebeza amalusu nabyo byogera ku Buganda nga byagala kati wulirize embwe eno. Kino kibabulya tuliwa twagala Buganda edde mu mikono gyaffe genda ale. Wuliriza nono muzeeyi kyagamba. Tulidde amaloboozi gammwe ne ngenda ku lubiri. Anti nga tofunye lukusa kuva wa Katikkiro Peter Mayiga wano weta. Nga tofunye lukusa kuva wa Katikkiro Peter Mayiga wano weta. Mayiga ne Museveni mumuyise bamuzanyi. Kabaka mumubanja mu ngalo bwe muti mubanja mutudde. Oli adana ku mirimu gye naye tega musimu mbutwagala Kabaka Mayiga twagala Kabaka. Nga mwakyawo Buganda. Baba letera ka Mayiga kutabangula Buganda na kutabangula bwa Kabaka. 222 mwabanja Kabaka ne baba mulaga. Mwabanja Kabaka ne bamulaga. Kabaka we yali abamulemeso gende ekiboga ne muteka wa amaanyi omusajja Katave ne kubukulembeze. Naye kiki amaanyi galaga wa Kabaka mwamukyawa bwe mutyo. Nze nali manyi munaku nga 3 Kabaka genda kuba alabise. Naye kinewunyisiza ndi Kabaka na katana labi katemumanyi na mayitire munakomyawo obutiitiizi akasajja okubakanganga mu nsi ye kabatiisa kubanga kayina ebibundu. Mwabaganda muve mu kuzannya mubanje Kabaka. Nakati temumanyi na waali. Mutekewo embeera kike mutya. Mubadde ki? Mwe muli kuki? Mubanje Kabaka muve mu ebyokubatiisa. Bannanga Baganda, Ssaabasajja Kabaka aliwa? Mbuuza mmwe Abaganda, Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi omwana wa Muteesa aliwa? Bannanga Abaganda, lwaki mukkiriza Mayiga okubakwata nga abajega? Lwaki mukkiriza Mayiga obbafuula abaaje? Lwaki mukkiriza Mayiga obbafuula bayungwe? Lwaki mukkiriza Mayiga? Bannange Mayiga abafudde ebitooletoole ebiri awo ebitalina magezi ebitalowooza. Abo be Baganda. Baganda mmwe njagala muddeyo emabega mukube ttooki mu sipiiki Mayiga zazzenga akola okuva lwe mwatandika omubanja Ssaabasajja Kabaka. Mayiga yababikira dda nti Ssaabasajja Kabaka yafa. Naye ne musirika ne mwefuula bayungwe ne meefuula baweewe abatategeera abatakozesa mitwe gyammwe.
akasajja kabagamba nga kayisiza mu ngero Abaganda mukimanyi nti tewali agenda kuvayo abagambe nti Ssaabasajja Kabaka yafa bigenda kuba bya ngero byakuleeta simanya bikocyo simanya awo jajja wange ate n'agenda emmanju ebyo obitegeera Mayiga yababikira dda Ssaabasajja Kabaka olunaku Mayiga lwe yabagamba mbu Ssaabasajja simanya Kabaka kintu n'abula simanya nga amaze otereeza bino awo n'abula yali ababikira Abaganda muzuukuke Mayiga yali ababikira kati naye ayagala balaga nti Namutebi yabuze bw'atyo teyakomyako Mayiga n'abagamba mbu Kabaka simanya ajja kudda ng'abasawo basazeewo nti atereeredde ddala Ssaabasajja Kabaka gwe twogerako agenda myezi 6 nga talabikako nga taliiwo kati njagala mumbuulire abasawo bwe banaamala emyaka 10 nga tebannakkiriza nti Ssaabasajja Kabaka ateredde Mayiga yabalaze nti Ssaabasajja Kabaka tateekeddwa kulabibwa muntu n'omu kubanga akimanyi baamutta Abaganda muzuukuke muzibuke amaaso Ssaabasajja Kabaka taliiyo lwaki temukozesa mitwe gyammwe Abaganda ani yabaloga lwaki mutandika ku kintu ne mukikwatako ne mukirekaawo ne mukibikkula ne mukirekaawo tewali kye mwali mutandise Baganda mmwe Bannayuganda mmwe ne mukimaliriza bannange buli kye mutandika mukireka mu kkubo buli kye mutandika mukitandikako ne mukireka nga tekigguse kati ensonga za Kabaka mwazivuddeko naye nga Ssaabasajja Kabaka aliwa bannange Omuteregga aliwa Baffa aliwa Nnyinimu aliwa Cuucu aliwa Magulu Nnyonda aliwa Nannyini Nsa aliwa lwaki batufuula abaaje lwaki Mayiga tukukunalako lwaki atusitama ku mitwe naffe ne tukkiriza ddwaliro ki eri eritakkiriza Ssaabasajja Kabaka kulabibwa Abaganda muzuukuko omusajja baamu buli munnayuganda yenna wooli situka weebaza abasuubuzi baabuulidde Pulezidenti Museveni ekiruma bannayuganda nga sinnagenda maaso sookola ebu vidiyo buno naawe weewulire ekyabadde mu lukiiko omuzeeyi watandika ddi okuleeta sisitimu enyigiriza omuntu asembayo nze nkugambye I am ready to pay you cash 18% from the factory. Ndi ready okusasula 18% kuboda nga nyingira nkwongereko ne 6% gwengo ngamba nedda gwomusuubuzi tosasula nze kankuteekeko guno ngutwale ku muntu owa bulijjo eyaliguza esaati sirinya 2,000 agigula omutwalo okuva ddi n'olwekyo Oweekitiibwa President njagala kusaba nti consultation gye wakoze sigimanyi era sirina n'amaanyi gakukaka kwogera by'otoyagala naye w'onoobanga obyogera manya nti obulumi bw'abantu bano bulirwewo abamu baagula ebyuma n'abamu batandikawo amafakitole nga Muzeeyi Ssebalamu batandika okukola engoye wano nga bazitunga abantu b'omu Kiyembe ne Muhaamu batandikawo factories ezo okulabika nti batunga engoye tuzigatteko omutindo kubanga oyagala value addition amazima abantu abo babateekako import duty ya 35% nga bagamba to protecting ba investors nenga ba investor basimbuliza nsimbi zizzaayo bana abantu teba investinga lwaki with proof twagenda mu factory gano twagalambula ekapeeka twalambula ag'ejjinja mu factory zonna twasingana mu factory 2 ezikozesaako ku cotton factory endala zonna ziri ku tax holidays naye zigende China ne zimportinga material ne zijja ate nga zigassemu ne finished goods ne zijja wano ate ne mbasuubuzi bennyini be baasuula ne batandika okompiitinga nabo
bw'obagamba nti ffe tetukyasobola kuleeta matiriyo nga bakomawo mu State House nga bagamba abasuubuzi tumanye ebbeeyi gye batugula ebintu e China bateekeko omusolo mungi obakube bagwe ffe tuyimuke ne sente oluzifuna ate bazizzaayo China. Tugamba ki yo Excellency? Naffe twagala okwenyigira mu bintu bino naye amazima totuwadde chance olw'abafeera abo baminisita abakulimbalimba n'abachina abo. Bannange bannayuganda tuzibuka amaaso. Bano abatulwanirira bayina essente wabula abalwanirira muntu wa wansi kubanga ye final consumer.